the Russian EPS deal worth millions of dollars. A Russian company called Joint Stock Company Global Security went into an agreement with the Ugandan government to set up a system to catch traffic violators. The initial investment by the Russian company firm is said to have been $257 million just to get it started. Their main way to make that money back, and even more for both themselves and the government, was through traffic fines and other services. Over 10 years, they aim to collect only. Otyo, once again, nze kanziremu nebaza abo abasooka ne bakkiriza nga temunnalabako. Then nammwe abaagala okukkiriza nga mumaze okulabako nammwe you are welcome. Okitegeera? Nakugamba Munnayuganda, mu Uganda waliwo olutalo baluyita decolonization. Okitegeera ekintu ekyo? Waliwo n'olutalo olulala baluyita de-dollarization olugenda mu maaso. Era nabagamba nti kana akatumba avuga Museveni kali mu kuvuga Uganda kagiteeka mu mikono gya Russia ne China. Kagenda ne kali ensimbi z'abana abantu nga kabasuubiza nti ddala kali mu control ya Uganda ne East African region. Nga kabasuubiza obba wa Congo, nga kabasuubiza obba East Africa yonna saako ne Uganda. Bano Abarussia n'aba China ne bakibala nti gold Uganda gw'erina egenda kuba mala mu lutalo lwabwe olwa de-dollarization okuba American dollar okugiteeka ku ttaka. Okitegeera ekintu ekyo? Kumbe kana akatumba avu kabalimba. Okitegeera? Ko kaali kamanyi nti kamaze okulaga nti ensi kamaze okukola kikamaze ogiwamba ne kabalaga ne pulani gye baali bayina. Era Abarussia bano n'aba China babadde bakimanyi nti bagenda kukola ki? Bagenda kutwala Uganda eyo. Kakati olunaku olwaliro ndowooza mukirabye di transport wa Uganda Abarussia officially bavuddeyo ne bamuwamba. Company ebitale biri mu bakuba ebyo buli lunaku Russia yeetaaga sente milioni $512 ze yeetaaga. Sente zino batandika dde okuzisoloza naye nakati tezinnaggwayo. Kati bongezaamu speedi lwaki? Kubanga tusemberedde akalulu ate Bademocrats banyiivu. Bademocrats banyiivu lwaki? Ka Museveni kano tekalina numbers zisobola ku stopping aba Democrats from taking over Uganda kubanga nakugamba nti policies zino zikolera mu bannansi ezaba Democrats zikolera mu kalulu naye ate human rights bonna bazirespectinga. Kati ebizibu bya buli kombo omuntu omba amukubye ebipapula bamukubye milioni 3 mu nnaku 2. Ebintu ebyo Russia yeri mu kubikola. Russia eyagala sente zaayo kudduka. Kano kafala kabasinga. Kati Abarussia baagala sente zaabwe tebalaba wa kuzijja. Jukira IMF ne World Bank ebintu yabifreezinga dda. Museveni yasingayo emisingo mu World Bank ne IMF. Katasobola ate kuddamu kugisinga mu Russia. Kati binobe ebirombe ebipya ebyayite binatwalibwa IMF ne World Bank Museveni yabiwa China okuli ekirombe ky'Ebusia. Yabiwa China. Naye ate nabo tebalina time. Balaba time ekola ki? Egenda Uganda tugenda jeddiza bannansi. Kakati zizenga mbasomesa. Ne mbagamba nti ebizibu byono byava ku kintu kye bayita BRICS ne NAM. Kakati eno Congress report njagala mugende mugyesomereko yino wano ya May omwezi oguwedde mubagifulumiriza. Then wano wenkuteredde red zeze ensonga zezizenga mbasomesako ze nabagamba mujjukire mu video yange ya NAM ngamba let us celebrate all we ever wanted kituuseewo nga NAM eze mu Uganda. Kino kiki? Abamerica nga bakulaga hypocrisy ya Uganda Museveni gyatuusizaako ne bakulaga human rights violations era bakulaga nti relationship ya Uganda ne America zero. Ebintu byonna byemuhozi byabaddenga yekyanga mbu ambassador Fuluma genda biki bibaddenga bituufu. Okitegeera ekintu ekyo njagala tunuulye eno report. Lwaki nkuleetedde eno website? Nkugambye nze ebyange byenjogera njagala original source saagala propaganda. Congress ndowooza ogira byekyegambye mu report yaabwe. Osobola okugenda n'oweesomera report eno yonna n'ogimala otegeera relationship ya America weeri n'ekigavumenti kya Museveni. Tebakyakikkiririzaamu. Abantu abo bali awo mu Uganda lwaki? Balinda kalulu. Then akalulu ako gwe nakugamba Munnayuganda ekintu kyogenda okukola senga akabba kusituka. Senga osituka bagenda kukubira embizi ya Museveni. Mugenda tegeera lwaki abasiramu tebali ambizi. Okitegeera? Nakugamba ekintu kimu gwe just zanya party yo. Bine bintu si enzize mbasomesa. Kati njagala muntu agingire buli revolution odwafu bonna bulijjo buwazambo. Ibrahim Traore ndoza mukirabye ekyo Russia kyeri. Yo Russia tefaayo ne China tebafaayo bamunyigiriza abantu bamufafugira ku mundu boka sitabatukiriza interest zaabwe to make matters worse. Ndi ate kati ne Russia yegaseko mu kunyigiriza bana Uganda gwenga gochayasa ba munna Uganda banange Museveni alerewo musaite pa ku main mwebale tuwa bifi bya nyama. These idiots mugenda kula ndiba bazimbira amalwaliro nga foreign countries kati zitandise okusoloweza eggwanga mu buli kimu. Eno okugamba eno report ya Congress gye bakoze era eno babadde bakusindikira sigino ne bakugamba human rights violation zibagenda okubira Museveni. Okitegeera?
Kuanga bana abantu batekawo gundi zaabwe nabagamba ICC, IMF, World Bank ne UN yennyini kati Security Council ekolera mikono gy'aba capitalist oba ba Democrats. Otegere kintu ekyo kati gwe ogenda kuzanya loloyo. Deni ebisigadde ebyokuba Museveni bibalekere. Ogenda kulaba tabbo mu Uganda awo. Tuna wano wenkuteredde ready ne bwagala full details ezeno report yiyo website yaabwe njikuwadde. Ngenda kugendako ne mu comment section mbatereyo link ekutwala direct wali. Otegere ekintu ekyo ogenda osome report yonna. Aka kasajja kasula kutebuuche nabagamba kabatiisa ne bananyini policies bajja ebintu byenze ngamba somesa nawe banokoddeyo kitegeeza ki you are not mistaken to be here, you are in the right place. Nakugamba wano ngenda kulaga kye bayita revolution yennyini okitegedde kakati ndoza mu challenge Russia etandise obawamba evuddeyo kati nabagamba Russia weesirise weeri esirise nego webuze kiki ekijuwanuddeyo emisinde okujja nti etandikire kati ku transport. Jukira China abadde tanatwala transport yatwala airport yokka netwala air transport kati road transport nayo Russia kwetandikidde. What next? Russia dako kutwala mataka gamwe egenda bawamba osegere kintu ekyo munna Uganda tukyalina chance nti ba Democrats bakyaliwo, ba Democrats we bali leero eno European Union ogiraba wano yabadde ku kitebe kya NRM. Eno European Union yabadde ku kitebe kyaki kya NUP. Eno European Union yasinkanyanyi jimakena yakamala okusinkana His Excellency Kyagulanyi. Naye njagala mujjukire bwe bali baleta ebiteeka bya mpuuga mbutuonde president mu parliament. America yavayo ne mugamba basebo muleke bana Uganda bakoleki berondere president nga we baagala. Ekiteeki ekyo tebaakireta. What happened? America yaboggula. Then number 2 webadde baleta linene teka area UPDF amendment bill UN yavuddeyo ne mugamba that one is against human rights. Ate ne mu report yaba Congress nayo njikulaze the human rights violations. Kitegeeza ki enembo egenda kuwa. Bwe munna Uganda nakugamba we are not alone. Uganda olutawo lwerimu lunene. Tulina ababbi babiri. Tulina omubbi omu Russia, tulina omubbi omu China. Naye tetulina n'abalwanyirizi b'eddembe. Tulina omu America, tulina Omungereza, tulina European Union. Bonna bali kusaidia ffe nakugambye ekyabadde Congo kye kijja mu Uganda kubanga esize bagala ziriezi bili Museveni yazisuubiza abarasha n'abachina nti azirina yensonga lwaki nga lumu ne mu report bakugambye nti Museveni ng'ennaku z'omwezi lumu yayingira BRICS wabula ate ng'ennaku z'omwezi 15 yayegatta ku kabinja ke bayita Non-Aligned Movement ye chairman ebyo bigenda omukubya. Yes, kakati gwe weebuuze lwaki ebintu ebyakolebwa mu Uganda ate birabikirwa mu Congress report eya America biva kuki? Mwalimu gasemwawo nakugamba Uganda is under American foreign policy. Museveni yagala okugivuga agiteke mu Russian, agiteke mu communist rule. Ebyali mu kweyogeza ife tuli ba pan Africanist. Simanyi bano ba colonial masters twabako nonsense. Ani bwonyumiza kasasiro. Mukitegere ekintu ekyo. Kakati bimulidde. Sente z'abasajja talina wa kuzijja. Kati ali mu kusiriwaza mwe banansi. Namwe bana Uganda era musiriwaza. Musayi tova ku main. Musayi simanyi. Museveni oye muli basiru. You are stupid and dense. Bwe namwe nabogera ebintu ebyo. Mukitegere ekintu ekyo. Ono omusajja yatusinga dda. Neri ne banja tusobola okuliva amuli ne lyabalasha n'aba China senga tugoba Museveni oyo. We tumala okumugoba tugenda baga tugenda kuba wa sente. Twagala mulete endagano kuno kwe mwamuwera sente. Bo banoonye Museveni yonna gy'ana abeera ali. Bo bamusabe sente zaabwe. Bajja zimusaba. Ekyo kibabuulira. Abalasha n'aba China senga tunaabafubutula bagenda kusaba Museveni sente. Zimbabwe ekyabonaabona lwaki? Nti munangawo gwe baalekawo. Robert Mugabe gwe yalekawo. Atolede yali mu police yani eya Mugabe yali continuing gundi ya Mugabe ensonga lwaki Mugabe Munangagwa teyatabukira Russia na China kujifubutula. Museveni yali agala atukola alete besije deni besije asasule banja lyaki asasule banja lya Russia na China kye tutagenda kukiriza. We have our president His Excellency Kyagulanyi agitulako ndoza mukirabye nakugamba just olina kumanya kuchanga policies zino weze changa then wona amanya weze changa ogenda kusomesa munna Uganda nga naye walagala bawo kakati ndoza mukirabye nabagamba eno batwita infinite class ever challenged but never equaled and we don't have any equals kweno up zonna tetulina kubanga febe tukola bilala yensonga lwaki nabagamba never compare our notes temuzi compare linganga bambi kubanga mujja tomerera bwerere you have first class notes. Mukitegedde so kakati muna Uganda kyo ino okumanya kiriki tugenda mu protest vote eje mivuyo gya Museveni gyali mukola mukaluka abavubuka nja kujja nayo mbazitireyo lwaki ekintu kiri bwe kityo so sagala mweteke nyo ku pressure batuganye okunominating abavubuka bichi just relax nzija na kugamba revolution ya stages nawo tujjawo respect
Yes, you're right. Oli ku Yugi Update TV ko sinzo obango otuuliza era nga nkwanirizaako nnyo balikola mulimu gw'amaanyi ogwo okubanga otuninze Yugi Update TV. Abali mitala w'amayanja mbalamusizaako nnyo nammwe mwe bali kwekuumira ku mayengo gano. Wabula gwe atannatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otwegattako gwe mukwano gwange ali yampuliriza naye teweerabirako na mukadde kakuyambeko nnyo okuleetera notification message okusobola okukwala ati nga singa abirawo obubaka obutuuse gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ensonga nga bwe zigenda maaso mu ggwanga buli kimu tukibaweereza era mukiraba. Wabula twaniriza nnyo mmwe abajja mu comment section ne muteekayo endowooza yammwe ne mutangaaza ne muteekayo opinion yammwe naddala mu bino ebiseera bye tulimu atusemberedde akalulu ka 2006 gino elections obaako obubaka bw'oteekayo bannansi ne basobola okuba nga babulaba. Mugende muwandiise endagamuntu tusobole okuba kutuuka ku lunaku luli nga tewaliiwo kyekwasibwa. Mbaagala nnyo sigala kwongerako mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV mweraba.